Enteekateeka ezabadde zikoleddwa abavubuka abagenda okwenyigira mu kwekalakaasa kwagumbuliddwa ne poliisi. Poliisi yataataganyizza miitingi yaabwe gye babadde bateekateeka olunaku olw'eggulo. Poliisi yabagumbuludde abaana abo ojjukira babadde bateekateeka miitingi okuba nga beekalakaasa ku bitagenda bulungi mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda. Mukwano gwange ggwe ampuliriza, nda kubanga ngakuwa mu bujjuvu bwago naye nkutegeeza nti nno nkwanirizaako yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku UG Updates TV. Gwe mukwano gwange atanaakusubscribinga kubiriza nti genda mu maaso n'okuba nga osubscribinga gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Kakati jjukira mu kwegugunga okwaluli abavubuka bangi abaakwatibwa mu kwegugunga nga bagezaako okuwanika ebipande nga bamaakinga okugenda ku paaliyamenti nga bawakanya sipiika Anita Among asobole okuba nga alizayininga. Bangi baakwatibwa era mwe muli na bano ababadde baakaweebwa beyiro gye buvuddeko. Bano babadde baakaweebwa beyiro ne basalawo okuddamu ne bagamba ffe tugenda pondooka. Wadde abasinga baapondooka, ffe tugenda kussa mukono, tugenda ne maaso n'okubanja resignation ya sipiika Anita Among okuba nga alekulira. Tugenda kuba nga tukubanja. Kakati pulaani eno yabadde ekoleddwa abavubuka abeekalakaasi gye babadde bagenda okuba nga bakuŋŋaanira wali eri ku Burigato ewandegeya yagumbuliddwa. Baadde bagitegese eggulo olunaku olw'okuza we mu ttuntu, olunaku olwokubiri babeere nga batuula mu miitingi yaabwe engeri pulaani yonna gye zigenda okutwalibwamu. Engeri luli gye baakwatibwamu yali yakijega nnyo ne bagamba kati weetaagawo strategy empya. Baadde bagenda kuba pulaani na strategies engeri gye bagenda okumaakingamu. Ku luno baadde baagala batuukire ddala mu kisusunku wali eri mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda nga bategese okutuuka ku offices ezisinga, public offices mu ggwanga, babeere nga bakola ki, nga bamaakinga bulungi nnyo. Kati baadde bategese ensonga eno ebeere ng'etambula bukwakkugo. Mukwano gwange ali eyo ampuliriza, naye poliisi n'etabaganya. Bano ababadde determined ennyo abavubuka babadde bamalirivu nnyo. Ababiri ku bo gye buvuddeko emabega baakabalirizinga ke bajje bateebwe, ke bajje baweewe beyiro mu kkomera. Era bano be bamu ku babadde bakulembeddemu eddoboozi ery'amaanyi mu kampeyini okudimandinga amangu ddala nga baagala resignation oba okulekulira kwa sipiika wa paaliyamenti Anita Among, nga baagala sipiika owa National Assembly, nga baagala ono nga we yakulidde okulya enguzi mu paaliyamenti nga bo bwe bagamba asobole okuba nga alekulira. Gwe mukwano gwange ali eyo. Tujjukira nti no last week ku lunaku olwokubiri nga 15 bano abaali tebayinaamu kutya yadde n'akamu abeekalakaasi baalabikwako nga bamaakinga ku paaliyamenti nga balina press cards nga bayogerera waggulu nnyo ng'era bwe bamaakinga nga bye bayita sipiika Anita Among arizayininge. Naye demonstration eno oba okwekalakaasa kuno tekwagenda bukwakku, kwakurashingibwa ne poliisi era ne kubaviirako okuba nga bakwatibwa era ne basibibwa. Gwe mukwano gwange ali eyo oba tewabitegeerako. Nga tujja tugoberera abakolegizi bano abaali barizingibwa mu kkomera baateebwa. Guruupu eyalimu nga abantu 10, abavubuka 10. Kati abavubuka bano abadde mu kibinja kiweranga ky'abantu 10 abalwanirira ensi yaabwe
abalina omwoyo ogulumirirwa eggwanga lyabwe, abavubuka bano baali babuukinze ekifo mu Obuligato basobole okuba nga batuuza miitingi yaabwe oba press meeting gye bagenda okuba nga bateeseza nga bayisiŋŋanya ebigambo nga bawaŋŋana amagezi nga batema empenda nga batema strategies nga bakola embala engeri bagenda okutuukamu mu kisusunku ky'abali b'enguzi. Naye ekyennaku pulaani yaabwe yagudde butaka gwe mukwano gwange, kuba badde bategese okufuna ka press briefing era akagunguluddwamu. Poliisi yabagunguludde nga baakatuuka mu kifo we bati, nga poliisi yeekwasa nti tebaabadde na official approval oba ekakasa okuva mu poliisi nti bagenda kubanga balina otutuuzaawo miitingi. Oba okitegeera? Era poliisi we yabaguddeko yabagambye nti no mugambe abakulu b'ekifo barifandinge babaddize ssente zammwe, era poliisi oluvannyuma ne bagamba nti mubanje ssente zammwe n'oluvannyuma mulekulire ekifo. Bw'etyo poliisi bwe yabagambye. Era bano bagenze ku kawunta ku reception ne babaddiza ssente zaabwe ne babagamba balekulire ekifo. Newankubadde abavubuka bano baalemeseddwa, bagenze beewera nkolokooto ng'era ebalumaŋŋana emba nga bagenda beekalakaasa nga bagamba newankubadde mutulemesezza neffe tugenda siga nga tulwanyisa obuli bw'enguzi mu obuholodingibwa mu public offices. Tugenda siga tubanja accountabilities eza taxpayers ez'omusolo, ssente bannaggwanga ze bawa ze mukumpanya mu maofiisi gammwe eyo, tetugenda kulekeraawo. Bwe tuddako emabega last week, wiiki ewedde, okutambula oba okumakinga okwali okutono okumana abeekalakaasa kwakyuzinga nga bagezaako okwakyuzinga sipiika Anita Among okubanga yakulira gganga ey'ababbi ba ssente mu paaliyamenti. Era kino bagamba kigezezzaako okuba nga kireetera eggwanga okuba nga linyuunyuutibwa nga libreedinga paka kukalira, paka ssako y'eggwanga okukalira n'ababbi bano. Era guruupu eno yali etusuubizza nti nno egenda kuddamu ekuleka guruupu akalala era basigale nga bagenda mu maaso n'okuba nga bateekawo embeera ku buli bw'enguzi era n'eraala endala mu mirimu egigenda mu maaso mu ggwanga oba mu paaliyamenti eya Uganda. Era kino kya nnaku nnyo, tuwulira ennaku ey'ekitalo, kubanga poliisi y'emu kweremesa enteekateeka z'abaana z'Abannayuganda okubanga bagenda mu maaso n'okuba nga balwanirira ensi yaabwe. Ensi abakulembeze abagitwala mu maaso abagezaako okuba nga baginnyika oba ebbira mazzi, kati abaana bagezaako ginnyonnyola, naye poliisi y'emu ku bagiremesa. Tebamanyi, poliisi kyetamanyi nti nayo eri mu lyato lyerimu erigezaako okubbira. Tennakitegeera olw'ensonga nti nno eryato kasita libeera nga ddene, kizibu nnyo otegeera nti nno mulimu kubbira n'okubbira. Kiringa emunaabeera mu nsi, manyi ensi eno tutudde ku kantu kalinga ggi, bagamba nti nno ensi bagenze ne bakibalaabalamu nti eri mu kubbira. Ffe eno tubale tulaba kino kigenda mu maaso kubanga tuba tulaba buli kimu kiri fayini. Kati ne poliisi y'eggwanga Uganda bw'etyo bw'eri, temanyi nti eri ku lusuubo, egezaako okulemesa bano abagezaako okutangira okubbira kuno, webakwata webagugumba. Naye poliisi yaffe kye bakola kikyamu nnyo. Nze nga mwe tubaako n'ensonga ezimba eggwanga
ffenna tulina kulwaniramu kubanga ensonga enyiganze naawe yeeba ekunyiga gwe omukwano gwange ali eyo. Kale baganda bange wamma mwebale kwekumirako Updates TV. Tugenda kuba nga tukomawo n'amawulire, twerabira ku subscribinga, sharinga, commentinga. Mbaagala nnyo, tuva ku UG Updates TV.